Ewa Speaker Anita nga maziga merere kawedde mudda era nga bo ba honorable bamulabudde ogenda kubanga obifuna maaso awo Kadama omulala naye ate bambi afiiridde e Saudi Arabia webiri maaso awo Omuyimbi choosen Becky bannange naye maziga merere bambi omwana we embeera gyali musi nnungi n'akamu mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribe wano ku Sovia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sovia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Sama Herbal Research Clinic era nga bano bajjanjabisa ddagala lya butonde munnange era nga bo bakola ku bulwadde bonna obutawaanya abantu so bakubireko ku namba zaabwe ez'essimu weeziri awo ate munnange uddemu ofune obulamu obweyagaza bakola ku nsonga z'abasajja omusajja totambula bulungi mbuliri gw'omukyalo olina infection olina omuze gw'okwerabira ye njogera ekindeke kiba nange namba weeziri awo mubakubireko ate mufune obulamu obujja munnange mbadde mpitaayita nga nsanga zali ng'agamba nti ye akozesa obukadde 5 obwa Uganda mu buli wiiki tugamba ne bannange zali ani gw'ofumbafumba naye munnange ngenza okutuulamu n'ekibalabalamu ng'omukyala zali kyayogedde kituufu wadde abasinga bakiwakanyiza mbw abalimba era abafera naye w'otuulamu n'olaba zali ensaasanya gy'asaasaanyamu ssente ngamba n'obukadde 5 bwalibanga butono kale lwakuba mba omunange abantu tebaagala kusemba nakyo tebaagala kubasinga naye ng'oli azifulumya yafuddeyo ate munnange wama n'atwegambira bwe tweyongerayo ne choosen Becky nabaleeteddeko emboozi y'omwana we munnange ate ebyamutuuseeko eby'okuzimba feesi yonna kwegamba tetegeerekeka munnange gwe wenna ayagala choosen Becky bambi ng'oli faani we ebyakula bikunyumira eby'okuyimba ne komedi gwazanyira ku TikTok bambi kale tungera ate okusaba omwana we mukama amusuuse choosen Becky jjukira ali lubuto we maama kali munda eryo yalina stress w'omwana nebo bajaji bakuno batandise dde okugasala mbu ng'ayagala oyo omwana awone amutwala ate kukika omwana gyasibuka jjukira nabagambye ono omwana si wa dictator Amiri wabula wa muvubuka oba wa musajja amanyikiddwa nga Roni kati choosen Becky bayawukana ne Roni ye yagaana omuddiza omwana Roni amaze akabanga ng'agamba mpa omwana wange otamumpe kyonalaba ojja kukiraba ndowooza munnange kye yali amugamba kye kino asazeewo akituukirize kale bwe tweyongerayo ne honorable Sekikubo ono nno munaye nga ye alayidde okufiira ku Speaker Anita amugaye munnange byonna bye weepangapanga bye weewaga babyepankapanka dda bannange obusungu nga yenna buviye ddala ku ggumba naate liri ery'okumutima katusabe tulaba akatambi kano baddiya tusobole okweyongerayo n'omukulembeze w'eggwanga kiki ate ekyabadde atangaza. There are those who are powerful and this country has seen many powerful people. Every day they abuse Museveni, they draw him in cartoons with a sharp pointed head. Because this is politics. If you do not want to be criticized, stay in your house. Don't come to politics. Toyinza kubeera ng'oli w'amaanyi nnyo n'ogamba buli omu ojja musiba. Ekyo tusaba Madamu Speaker Anita Among bw'abeera nga Speaker wa Parliament kitegeeza abantu aboogera ku nsonga z'obuntu baveeko leka kubasiba. Baveeko. Ani anaayogera kati? Abaka ba Parliament obalaba wano n'abasajja basiba empale bonna bagudde bwe bati. Bw'omanyi ab'amaanyi mu Parliament abatambula ne swaga wano. Bw'ati ate honorable Sekikubo bw'alabudde Speaker Anita ti munnange yeewanika empola si bigambo byange wabula ate ebigambo bya honorable we tweyongerayo ku nsonga za Suuna Ben munnange Suuna Ben ensonga lwaki yakasuse mukyala we omukulu oli gwe baakola bonna okuva e Masaka mu kyalo y'ono nno omukyala eyabatabudde oyo gw'olaba webbina eddene eyeetiriba oso oyo gw'olaba maama munnange ye yayonoonya obufumbo
bazimba obasuuna bbeeni. Era ng'oyo gw'olaba munnange yagenda mu nnyumba empya kati ekyebuuzibwa oli yatuula n'agamba nti bazimba omusajja ye agenda kugooyinga wa naye munnange nabaleeteddeko akatambi nga naye awera enkolokooto mbu ye jentiri tebamala ate gamufulumya weebatu kati simanya oba Suuna Beni agenda kubeera n'abakyala babiri oba agenda kubeera ate n'oyo omu gwe tulabye omupya peeshi. Kale bwe tweyongerayo ne Alien Sikindi bannange bantu bange baddiya ba mikwano nga tonnaba kufa teweevumanga nsi kati Alien Sikindi munnange ate olunaku olwaliro lanki asazeewo agikwasaganye ne Hajaluna Mubiru munnange kw'otadde ne Papa Miisa Kisemakula nga woolabaawo nga bali mu mboozi ey'akafubo twaligambye abakulu n'abakulu naye ate Alien Sikindi akyali mwana muto bannange nga tonnafa baddiya teweevumanga nsi. Era nga bo munnange ba Fangoni Forest bali kaweefube wa kusaba CEO Alien Sikindi munnange Kurabo ng'alina abo abaami nga w'obalabye okuli Haji Haruna Mubiru kw'otadde ne Papa Miisa Kisemakula. Kale kati simanyi oba munnange CEO agenda kukkiriza oba ate tagenda kukkiriza. Gaata amawulire ag'ennaku agaliwo munnange ye mwana muwala oyo era ng'amannya ge amatuufu ye Ayebale Silivia mwana weeyo w'embarara munnange abadde yakwatamu obubwe nga yagenda mu nsi y'e Saudi Arabia okukola munnange naye akyuse ku bulamu ng'abantu abalala ne munnange ate ye Mukama tamusobozesezza mukomyawo ng'ali mulamu era nga wenjogerera ssaawa zino zembuyaga ezikaza empewo munnange olunaku olw'ejjo lubadde lwakubiri era n'omwana muwala w'abadde amalako contract abampadde amawulire nze weebatu baŋŋambye naye munnange ate olunaku olwaleero lugenza okukya nga mwana muwala yasiseemu dda. Era nga ndi musawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose by'enjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza olina omuntu takyajjukira ebyafude oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kuze kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyimiriza enkwaso ze nokukyawo bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyimiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias. Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni muyina ate maaso wano ng'ayina kyatangazaamu era munzikirize ba mikwano mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Sylvia News Extra. Bye bye for now. Bano abazungu batuwisa ng'ensolo batwaza. They were now trying to be nationalistic in theft. Trying to say that the Europeans, because the Europeans have now introduced strict methods. We cite you when you are coming to work. We cite you when you are going. Now they become nationalists. But yes, if you are a thief, what do they do? They thought I would support them. I said, go to hell. You are used stealing from government companies. These private people are strict. They should cite you because you are thieves. You don't control yourself. So I remember that incident very well. It was a big issue. And they were complaining to me because they knew I'm a freedom fighter. I defend, they thought I would also defend their theft. But to get to be biaffe, that they are stealing their own things. But how will the companies survive if you go on stealing?
Going back to the government money, now that the accounting officers have let themselves down. Because the accounting officers, you have not let down anybody, you have let yourselves down. Because this is your mandate. We are coming in directly. But if they don't do their work, that's why now the political, because you are elected by the people to stand for us, for the people. So if these professionals don't do their work, you must do your work. You must come in. The other dimension of corruption is employee disloyalty in a private company. Because also, don't just talk of corruption in the government. We must also address corruption in the private sector. So the other dimension of corruption is employee disloyalty in a private company. The employees who steal from their employers are also enemies of the country. If the employers blacklist Uganda as a country where employees steal money from their employers with impunity, Uganda's economy will get stunted. Therefore, it is the work of the police to ensure that those who steal from companies, private or government, are held fully accountable, including paying back the money they stole on top of prison sentences. So this is the corruption. To defend government money, government procedures, and personnel. Make sure the personnel are handled professionally in the government agencies, but also especially for the police, to assist the private companies to fight corruption in their